Weewaawo musibye omutyanno bannaffe abalabukedde TV1 tubabuuzaako era tubaaniriza mu kitundu kino. Nyongera kugamba nti enkola ya Parish Development Model mwetaaga mugyettanire mu bitundu byammwe okusobola okweggya mu bwavu. Mukola ekibiina ekirimu abantu wakati w'10 n'amakumi 30 ne mufuna ensimbi zino ne zitandika emirimu egy'enjawulo olwo ne mwejja mu bwavu. Obudde bwagataliiko nfuufu katono nnyo nkuloza ku bikulu ebiri mu golunaku olwaleero n'oluvannyuma tukomewo nago mu bujjuvu. Ebikulu ngataliiko nfuufu nga biwagiddwa. Ambiance Distillers basangibwa endajja Nkumbi opposite Sherlock Cars. Taste the greatness. So ours Spready, taste it and love it. Prestige Margarine. Prestige Margarine. Prestige Margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige Margarine. Every activity, okujimaliriza, you need a refreshment. Find Chituzi drink in a shop or supermarket near you. For more information, tukubireko. Chituzi. Semakawe wenyudde mukyala mukulu Embooko n'amukunguza ekyalo. Amulanze kutunda mbaata ze. Shuka tugeneze mape mbaata yange. Kenyegidde mu kukwata kalooli. Ebipya ku baakwatibwa n'ennyama ya kalooli. Poliisi enoonya investor alina akatale kaze Kongo. Omukongole gwe tuli mu kunoonya mu kiseera kino. Omuvubuka atuze muganzi we, omulambo n'agusuula mu nnimiro. Aludde ng'amubeeba baddiŋŋane n'agaana. Najja mumaliririza wano. Poliisi eyise Sheikh Hamoga ku by'abavubuka abagiddwa ewuwe ng'abasomesa eddiini. Gasangibwa e Kawempe Ttula. Mwebale nnyo mwebalire ddala okukkalira tusome ffenna agataliiko nfuufu. Nze Sanyu Robina Mweruka ndina emmebo mulungi. Tutandise n'omusajja aweebudde mukyala we bwamukunguza ekyalo nga bwamukuba kibooko ng'amulanga okubba embaata ze 2 n'azitunda. Omukyala ono akkiriza okutwala embaata zino n'agamba nti yatunzeeko 2 ento n'ekigendererwa eky'okufuna ensimbi agendeko ewaabwe awummuze ku birowoozo oluvannyuma lwa bba okufuna omukyala owookubiri. Semaka Rogers Besanyi omukozi mu kitongole ekikwasisa amateeka mu Kayunga Town Council mu disitulikiti Kayunga yakubye maama w'abaana be Sarah Nakalembe emiggo. Bakira mukuba mwetolooza ekyalo nga amulumiriza okubba embaata 2 ezawakana azitunda. Nakalembe alina watuuse n'atuula ku ttaka ng'agamba takyayinza kutambula embooko zimuyitiriddeko kyokka nga bba Beesanya awoza kimu nti ayagala mbaata ze. Nakalembe agambye nti embaata yazitunze afune ssente zimutwala ewaabwe Busoga oluvannyuma lwa Beesanya okuleeta omukazi owookubiri mu maka era nti ssente endala yazinyweddemu omwenge okwekkakkanya ku birowoozo. Nakalembe atutte bbaji yatunze embaata wabula ng'abaaziguze basoose kuguba nga baagala baddizibwe ssente zaabwe ekintu Beesanya kyaganye. Wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo kyokka oluvannyuma Bapondosi ne bawaayo embaata. Beesanya ng'amaze okuddizibwa embaata alaalise Nakalembe nga bwamugobye obutaddayo kulinnya mu maka ge wabula Nakalembe n'agamba nti byerimbye amaka ge nga mukyala mukulu tayinza kugalekera mugole kugegazaanyizaamu. Wabbi akabaata akabaawo oba watondeko butozi. Baba wange
watoddeko butozi lwaki akuyita nti oli mubbi tutuuseeko mu maka ga Beesanya era omugole Jennifer Kakayi tumusanzeyo n'atugamba nti mujja we Nakalembe yandi Defense w'ekyalo Namagabibbi Makumbi Ssemuwanga n'abatuuze abalala boogedde ku bubbi obusitudde enkundi mu kitundu kino. Naye obuzibu obuvudde ku bantu abatayagala kukola kubanga n'ekiro waliwo ababbi abatambudde mu nki. Nemubuuza nenyimira nemubuuza embaata ogijjeewa naŋŋamba embaata njijjewa bba wange Beesanya. Obuuza ng'angamba muwe ssente konze ogijjewa nti nagisibira wa Beesanya ng'abeerawo n'ambaata ng'aliko omwana gingulire konze tumala kulindako Nakalemi nayimirira tubadde tuyonga ne Beesanya atuuse namuwujjampi. Kyokka ku Bukedde TV tuvumirira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo ng'omuntu yenna bw'abazizza omusango asaana alopebwe ku poliisi. Sawulo w'okulira yakusakidde gweno okulaba Bukedde TV. Byo ebipya bizuuse ku bavubuka abakwatiddwa n'ebikalooli nga babipakidde mu bukutiya nga n'ebimu bikyali biramu. Poliisi egamba nti waliwo investor mu Nakongo alina akatale kaabyo era nga mu kiseera kino ali mu kuwenjezebwa. Bino poliisi ebitegeezezza bannamawulire mu lukungaana lwa bannamawulire e Naggulu. Ebipya bizuuse ku bavubuka abakwatiddwa n'ebikalooli nga bapakidde mu bukutiya. Emboozi eno twagikulaga mu mawulire agataliiko nfuufu ku Lwokutaano poliisi e Rusanjya bwe yakwata abavubuka basatu okuli ategerekako Elia Kabaaya, Kabenge Ronald ne Kalaalo Moses Lubona nga bapakidde ennyama ya kalooli zibaali bamaze okusala mu kutiya. Kalooli zino bazittira mu kiteezi we bakuŋŋaanyiza Kisiro nga kyaddirira poliisi okutemezebwako ng'abavubuka bano bwe bagendayo eggulo limu. Leero ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga yennyamidde olw'abantu abatambuliza amawulire ku mitimbagano ababadde batandise okubijweteka nti abavubuka abakwatiddwa n'ebikalooli e Rusanjya babadde babitwala Namugongo. Ku babloga aba social media ne batandika okutambuza amawulire amafuukuule nti kalooli zino 15 ezaali ennamu zaali zitwalibwa e Namugongo okwokyebwa ng'ennyama. Ekifaananyi ekitaali kituufu ate nga kyongera okusiiga enziro n'okulaga ekifaananyi ekibi. Agamba nti abavubuka bano bakwatibwa n'ebikalooli 15 ebimu nga bifudde ate ebirala nga biramu era okunoonyeza ne kutandikirawo mwe bazuulidde nti waliwo investor alina akatale ka Byekongo. Era waliwo omwami omu gwe bayita Innocent Banaras omukongole gwe tuli mu kunoonya mu kiseera kino yabadde akulira akabondo kano akabadde kenyigidde mu kukwata kalooli n'okuzifulumya eggwanga. Okusinza kwendanga tebannazuula kituufu kye babikozeseko naye nga ne investor ono akyadduse ng'essaawa yonna bakumugombamu obwala. Tumanyi nnyo kiki kye bazikozesa nga bazitutte mu kitundu eky'Ekongo naye okunoonyeza kujja tuyambako naye nga tuvumirira ekikolwa kino. Kyokka abatuuze b'omu Lusanja balumiriza nti abavubuka bano baludde nga balina bikalooli bino mu nkokoto. Ebyo ebintu bigenzedde ebbanga ddene naye babitwala Kongo tebikolerwa muno eno. Nkivumirira neza okuvumirira abavubuka tukole tuve mu bintu bineeno ebyokutulugunya ate kumalako ddembe eri ebinyonyi. Okusinza ku mateeka agafuga ebisolo n'ebinyonyi by'omu nsiko musango okusangibwa nabyo era bano bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka bawera ennembe n'emisango 15. Ismail Nsubuga ne Bulega Steven bakusakidde gweno ku Bukedde TV. Ate entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Jumbi nga kino kisangibwa mu ggombolola y'Empenja Egomba. Omuvubuka bw'atuze mukyala we gw'alinamu abaana 2 n'amutta oluvannyuma n'akulula omulambo gwe n'agusuula mu nnimiro. Kigambibwa nti omuvubuka ono abadde amaze ekiseera ng'abeeba mu omukyala ono baddiŋŋane. Ettemu lino libaddewo ssaawa nga 5 mu kiro ekikeeseza olwaleero ng'attiddwa ye Fausta Nantumbwe ow'emyaka 28. Kitegerekese nti abadde yayawukana ne muganzi we Kwagala Kaweesa ow'emyaka 29 lwa kumusuzanga ku miggo.
kati Kaweesa aludde nga yeetayirira Nantumbwe ewa nnyina gye yanobera nga yagala baddiŋŋane wabula nga Nantumbwe akyagaanye nga yagala asooka awona ebisago bye yamutuusaako. Simu omuwala yabadde ne maama we n'amukubira essimu wakati w'essaawa 2 n'amukubira essimu jangu wano n'osinone sukaali era omuwala n'akwata omwana n'amuteeka mu nju n'agenda okunona sukaali. Akawungeezi k'eggulo Kaweesa yakubidde Nantumbwe agenda ewuwe amuwe sukaali gwe yagulidde abaana wabula ab'ewaka baakanze kumulinda nga takomawo. Yamutugidde wali kati mu kumujja eri alabika tannaba kutuka olw'okuba abantu batambula wali eri najja amumaliririza wano kirabika. Kibabuuseeko omuntu bw'abategeezeza nti essimu ya Nantumbwe n'engatto abirabye mu kkubo erigenda ewa Kaweesa nga bwe bisuuliddwa. Abatuuze basambye ensiko okumunoonya era basanze ensiitaano ku kkanisa y'abalokole eriraanye amaka ga Kaweesa era we bagoberedde ebigere kwe kugwa ku mulambo gwa Nantumbwe nga gusuuliddwa mu nnimiro okuliraana amaka ga Kaweesi. Fe okumutegeera nti afudde yabadde mutuuze yabadde ayitawo kumpi ku kakubo wadde bubaliraaniganye n'alabawo essapatu ezasuuliddwa we bali. Kwe kuyita bannaffe tulaba essapatu ez'emirundi ebiri n'ezo zazze ziti abagenza okulondoola sapatu bwe zaakumye naye munnaffe wamusudde. Maama wa Nantumbwe olufunye amawulire gano n'azirika era nga mu kiseera kino ali mu ddwaliro gye yaddusiddwa okuweebwa obujjanjabi. Abatuuze oluvannyuma bakidde amaka ga Kaweese abadde yabombye dda okuva ku kyalo ne bagakoonakona ne balumba n'amaka ga kitaawe ennyumba ne bagikoonako ekitundu. Ssentebe w'ekyalo Jjumbi nga ye Fred Yiga ategeezezza nti Kaweesi muzi wa misango wa Lulango nga nabo yabasobera. Afudde emabega nga alina ebikolobero byakola eri abantu ng'agezaako okubamba omuwala okuva eri ekitojjo era omwana oyo n'akwatibwa n'atwalibwa ku poliisi. Naye ng'omusajja ebikolwa bingi byakoze yakati omuntu wakusatu ng'ambatta bw'atya era abatugisa waya. Muhammad Seguja ssentebe w'ekyalo Kitogyo ekiriraanye Jjumbi agamba nti omuvubuka y'omu yasobya ku muwala we era nti poliisi teyamuyamba. Nvumirira nnyo omuntu obuweereza n'abufuula obupakasi nga tekyandibadde bwe kityo kubanga abasinga obungi obuweereza babufudde obupakasi bwe tutwalayo ensonga zaffe ng'ezo bazibalaatiramu. Omulambo poliisi olumaliriza okukola alipoota eguddiza ab'eŋŋanda okutwala maaso enteekateeka z'okuziika. Si batutegeezezaako omulambo tuguggyeyo gutwaliddwa e Gombe Hospital Mortuary okugwekebejja. Omugenzi bamulesezza abaana 4. Simon Sekidde yakusakidde eggulire lino. Kibi nnyo omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa. Poliisi eyise akulira abatabuliiki Sheikh Yunus Kamoga ababuulire ku bigambibwa ku bavubuka 32 abasangiddwa mu maka ge e Kawempe Tula. Bino byogedde omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu lukungaana lwa bannamawulire olubadde e Naggulu. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga akakasiza nti ab'ebyokulinda wiiki ewedde baasalako amaka gakulira abatabuliiki mu ggwanga e Kawempe Tula Sheikh Muhammad Yunus Kamoga ku bigambibwa nti alina abavubuka baasomesa eddiini y'Obusiraamu mu ngeri emenya amateeka. Okusinza kw'Enanga okuyingira ewa Sheikh Kamoga kyabazibwalidde oluvannyuma lw'okubanga geeti zonna zabaddeko kufulu nnyingi. Ku geeti kwaliko kufulu eziwerera ddala 6 era poliisi we yagendayo okukola okunoonyereza ba administrator baggalawo ne bagamba tetugenda bakkiriza mpaka luvannyuma nnyo. Agambye nti abavubuka 32 bajja mu maka gano bagenda kunoonyerezebwako. Basangibwa nga bali mu kutendekebwa mu nkukutu. Sigamba nti oba tulina ekigendero ekirondoola obukulembeze bw'obusiraamu nedda, naye nga twafuna okwemulugunya eri abazadde abagamba nti abaana baabwe baatwalibwa mu nkukutu. Bino olugudde mu matu ga Sheikh Kamoga n'ataakaka mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuzizza Nakasero annyodde engeri gye balumbyemu amaka ge. Bamanya esatu lisaaki bagamba bamenya gate ne bamenya oluggi olw'emmanju luyingira ne bamenya olwa wakati ne bamenya ekisenge kyange. Ayogedde engeri gye bamenya enzigi n'okutwala ebintu bye. Neka perfume nako bakapa ate nze siwaayira kubanga bwekuwaayira ku lunaku lwokuna tugenda kusimbagana nawe amaaso siwaayira bagita simanyi
power bank nobakya abaana kubazanyira bagisa bata ipad naye nogibba ebyo nkakasa babibba. Alumiriza ab'ebyokwerinda okutulugunya abavubuka be basanzeeyo agamba nti obujulizi abulina yeewunyiza enanga olw'ebyo byayogedde. Naye lwaki bw'olimba ensi abantu olwaleero essaawa 7 bwe muzze omulundi ogwokubiri nga nange wendi ne mubakwata olwaleero ku ssaawa 7 enanga wetegereze bulungi byogera olwaleero sijjo olwaleero ku ssaawa 7 aweze okutwala abasirikale abalumbye amaka ge mu mbuga z'amateeka. Kamuga agamba nti avuka bebasanzeeyo baabajja mu bazadde baabwe era nga baabawandiikira. Wamenanga kugamba n'abasiraamu bagamba nti eri bagiyita Tura Rehabilitation Center eregistered. Rehabilitation kitegeeza okuŋŋaanya abantu abonoonese n'obadde abulula ne baddayo. Gwe mulimu gwange gwenkola okumala emyaka 2 2 namba 2 wano entandikwa yawano naye okumala emyaka 4 genda obuze abamanyi twali kulira mu street wansi. Ab'ebitongole by'ebyokwerinda olunaku lw'eggulo era bazinzeeko amaka ga Dr. Ismail Kalule agasangibwa Kazinga ekiwatule ne bamukwata. Nemugamba baba wange ali clinic akola wa nemugamba mugende nabayiba mubuze Dr. Kalule yaani. Guno omulundi gwakusatu nga bamukwata era mu mbeera ezo baga basuubira nti muyekera. Kati omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu wano mu Kampala akasiza okukwatibwa kwa Dr. Kalule kuteebereza okubeera n'ebikozesebwa mu kukola bomu zino enkolerere oba ze bayita homemade explosives oba IEDs. Enanga agambye nti ab'ebyokwerinda abakulembeddwamu Chief Tenants of Military Intelligence CMI mu bufunze be bakutte Dr. Kalule okunoonyereza ku kyagenda mu maaso nga bagamba nti alina akakwate ku bayeekera ba ADF. Sheikh Kalule zaakwatibwa enfunda eziwera nga ggulwako emisango egy'enjawulo okuli obutujju okulya mu nsi ye olukwe n'emirala nga kkooti emuyimbula olw'okubula obujulizi. Ate abawangula empaka z'omulimi asinga 219 eziteekebwa Vision Group olunaku olwaleero bayingidde olunaku olwokubiri ku bugenyi bwe baliko e Budaaki. Olunaku olwaleero balumaze ku lyato era ng'ekyemisana kwe bakiriiridde. Bano batendereza obulungi bw'eggwanga lino. Abalimi 13 abawangula empaka z'omulimi asinga 219 batuuse ku kiseera kya Musaladamo e Netherlands ku saa 2 ez'okumakya. Baaniziddwa ku by'obulimi n'obulunzi ku kitebe kya Budaaki mu Uganda. Josephat Byalwanga. Netherlands, we've had a safe journey from Uganda where we left last night, and here we are in the Netherlands. It's my first time in the Netherlands, much as I've traveled in Europe in several countries. And we look forward to the different benchmarkings among the farmers here, both agriculture and livestock. Bategeeza nti banaabira bayize bakubisa mu nkola nga bakomyewo kuno. Mutebe Sulaiman yakusakidde eggulu enkulu Awukedde TV e Budaaki. Kale n'emboozi eyo tugenda kuwummulamu katono. Nkwebaza ekiseera kyo kyatuwadde naye ge tukuteekerateekera amalala ge mangi n'olwekyo tovaako kubanga muli mugano. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Broiler 35 ekirungo ky'enkoko ez'ennyama mu abalunda zileya 10% tumulina. Ekika kyo mugataliiko nfuufu. Gino gy'emituba emirala egiri mu ssiga lya Kamyuka Mugalo. Omutuba gwa kiko, omutuba gwa kiyanja, omutuba gwa mbogga, omutuba gwa kalume. Olunaku olw'enkya abwe okutuuka ku mutendera gw'ensi yonna basabye President okusiima abaana bano olw'okuwanika bendera eya Uganda. Tugenze Kenati maka ga Susan Nakagera nga bamakula mu yanja ne mbazira kirafo nga tubasanze mazina n'emizira olwoba muse bagamba abaana baabwe babutuuseeko. Mama mpulira bulungi okubanga batabani bange batuuse we batuuse era ndi musanyufu nnyo. Yebaza maneja Dauda Kavuma gwagamba nti ambeereddewo nnyo okuva abaana lwafiirwa kitaabwe n'asaba abazadde okwagira ebitone by'abaana baabwe mu mbeera zonna. Namufuula muganda wange kubanga
embeera gye yansangamu ne batabani bange teyali nnyangu kuba yansanga mu kaseera akaali akazibu oluvannyuma lwa taata w'abaana bange oyo okunfaako. Jjajja Musuke Christine yagamba nti ensi yonna esaanye okwenyumiza mu bazzukulu be kuba kye baakoze ate tebakisuubira. Kubanga nali simanyi kyate era ng'eyinza okuvaamu abantu abayinza okutuuka eyo yonna naye neebaza Katonda okubamba. Namanda Sherifa ng'atendeka abaana b'omupiira ategeeza n'omusanyufu olw'obuwanguzi bwabwe kyokka n'ategeeza nti bano balina ebitone ebirala ng'okusamba omupiira nga basuubira nagwa kubatuusa obuwanguzi. Nze mbadde simanyi oba n'okuzina bakola ki bazina naye ku kye nalabye ku TV naye ate singa n'akapiira bongeramu ne mbawa chance eyo banjawulo nnyo. Genzeko emasanafu gye bazala Priscilla Kisaakye gye tusanze nnyina Ssuubi Rose mu ssanyu olw'obuwanguzi muwala we ne bane batuuseeko. Yeebaza Bukedde TV gy'agamba nti yamusuula mu kifulo kya Tattoo Festival Namboole ng'eno maneja Dawuda gye yamulabira. Waliwo abaawangula waliwo abaakubiri n'oludiri Ntege n'akwatagana n'ekitaabu n'agamba omwana oyo kirabo kye kigenda kukola ki muweerera. Agamba nti Hakimu Ssenunge taata wa Priscilla yali avuga ng'ino mpamu yakwatibwa ku nsalo ya DR Congo emyaka 3 emabega n'asibwa awatali kuwuza nga ti Priscilla buli sente gy'afuna agikuŋŋaanya mu gyakitayo mukomera. Tawoza tebamutwala mu kooti tawoza jasibe twagezaako awo kubanga luliwa ne ssente tewali. Ono agamba nti okusibwa kwa bbaawe awatali musa nga tawozeddwa okumala esatu kiralikiza nnyo Priscilla nga yandikoze n'ebisingawo. Yali ayagala nnyo dadi we yaye buli lwakulabako agamba taata ali atya. Kitokiriza ettumba atandika kulifuna mu limba lya Sitaroso Ride Kenzo nga ne mu kikopi y'ensi yonna ekyali ekata omwaka ogwedde baaliyo. David Sikayombya yakusakidde guli ku Bukedde TV. Katikkiro Charles Peter Mayiga akyadde San Francisco n'atuuza amyuka omwami wa Kabaka ow'essaza ery'e California ne Nevada. Libadde Sanjere mu kibuga Sacramento mu Northern California eky'Amerika. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'asisinkanye bannayuganda mu kitundu ekyo. Omukolo guno Katikkiro atuuzizza omumyuka watwala essaza lino Patrick Sendegeya Naliika Professor Dr. Peter Kiruuta era nga yakuguka mu kujjanjaba Mukenenya n'okulayiza olukiiko olufuzi. Katikkiro asabye abantu ba Kabaka okwekolamu omulimu babeeko ebintu eby'omuzinzi bye bakola mu Amerika ng'emu ku ngeri ey'okuzza Buganda ku ntikko. Obusizi bwa ssente butandikirawo w'obeera mukuŋŋaanye ssente ezo muzisige wano ssente ezivaamu ze bamutwala eka ng'abalotale bwe bakola. Okwetaba ku kijjulo asoose mu kibuga Antioch Rotary mu Los Angeles wiiki ejja nga tukyali ebweru w'eggwanga tukuleetedde engeri abakristu bannayuganda e London gye bajjukiddemu abajulizi ba Uganda. Bakuŋŋaanidde ku Eklezia St. Charles nga beegattiddwako omubaka wa Uganda e Bungereza ne Misha Giant Madian, meeya w'ekibuga Claudine Apple Srinivasan, omwami wa Ssaabasajja e Bungereza Ssaalongo Geoffrey Kibuuka, Sheikh Lantani Butannazibayiga n'abalala. Emmisa ekulembeddwamu Bishop Joseph Mary Kizito okuva mu ssaza ly'e Aliwal e South Africa ng'ayambibwako bafaaza okuva e Uganda ne Bungereza nga mu kubuulira akuutidde abakristo okuba n'okukkirizanga abajulizi. This goes very well with the matters that we are celebrating today. To be in unity, okussa ekimu ng'abaana ba Ibrahimu. Asibye amawanga ku lukalu lwa Africa okukomya okwerumaaluma basse kimu olwo emirembe n'enkulaakulana bibukaale. The doctrine of the Trinity helps us look at unity in our African continent. Bannayuganda basabye meeyapu okubayambako mu kuzimba ekifo ky'eddiini ekisanyukirwamu. Bob Mpima mugambe nga ssentebe w'ekibiina ekiteesiteesi Uganda Claudine Catholic Community yeebazza abakristu bonna abayambyeko. Tubeebaza nnyo buli omu kyakoze, omukolo gubadde mulungi nnyo. Mwebala abatusondedde
ensimbi. Mwebale nnyo ababukedde, mwebalire ddala okutuwa chance eno. Zo enteekateeka ez'omwoleso ogwa Bride and Groom okuteekebwa kampuni ya Vision Group ziri mu giya. Abanayolesa bakunze abantu okujjumbira omwoleso guno nga gwakubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi 23 okutuukira ddala nga 25 omwezi ogujja erugogo. Gwe wenna yeetaaga ebintu byonna ebikola ku mukolo teweetaaga kusubwa mwoleso guno. Omwoleso gw'emikolo n'embaga ogwa Bride and Groom oguteekebwa Vision Group gwakubeerawo okuva nga 23 okutuuka nga 25 omwezi ogujja erugogo. Abamu ku bagenda okwolesa be ba Broven Cakes ku kizimbe ky'amabirizi era nga basomesa n'abantu okuzikola. Shirat Nakimbugwe omu kubakulira Broven Cakes ategeeza nti beeteeseteese bulungi okuwa ekisingayo bulungi eri abanajja mu mwoleso guno ku ngeri gye bateekamu emikolo. Tetukoma ku Cakes and Deco, tulina n'essomero Broven Baking Academy. Byonna tubireese mu mwoleso gwa Bride and Groom. Era nga muno tulinamu okuyigiriza abantu we bakola cakes ez'ebika byonna. Tulina cakes za birthday, tulina wedding cakes, tulina cakes za baptism. Akunze abantu okujja mu mwoleso gwa Bride and Groom babasomese n'emitendera gye balina okuyitamu okukola keeki. Nevaayo ddala ng'esobola okubeera katale buli muntu n'agyagala. The stall number is 32. Era nga tubadde tubasaba mwenna mutwegatteko mujje mulabe ebipya ki bye tuleese mu kukola cakes mu Deco ate era ne mu ssomero. Mu by'okuyiga mwe muli okumanya flavors ki ezibeera mu birthday cake, mwe muli okumanya flavors ki ze bateeka mu wedding cake. Mu balala be ba The Looks nga bano batunda n'okutunga amasuuti g'abaami ag'omulembe ag'emisono egy'enjawulo n'engatto. Basangibwa nsambi okulira n'embasi ya Amerika era Doreen Namugenyi omu ku batandisi ba kampuni eno agambye nti abanaabeerayo bakulagibwa engeri omuntu ayambadde essuuti bw'alina okubeera okunyumisa omukolo gwe. Tubeesingira kupima omuntu ne tumutungira ekintu ekifiitinga ku mubiri gwe. Tulina ba experts abakutungira essuuti ku mukolo gwonna, tebe office, wedding, birthday parties, prom, introduction, zonna tuzikola. Abakunze okujja mu Bride and Groom bafune ebintu ebikwata ku misono nga kati balese n'empeta ezaawundibwa mu zaabu n'ebirala bingi. Empeta ez'emikolo ojja ne tukupima size yo, then ne tukuwa ekintu nga kiri genuine, pure gold or white gold. Sosa mutwalo ku mulyango tutandika ssaawa 2 paka ssaawa 2 ez'olweggulo, 2 ez'okumakya paka 2 ez'olweggulo. Multipurpose hall oyige byonna. David Tamale yakusakidde gwino ku Abukedde TV. Nabino nga taliiko nfoofu. Atunda obutwasiimaganye n'alonda obucupa abatuuze ne babakolera embaga ey'ebyewuunyo. Crystal Mineral Water. Mu kwongera okukuweereza obulungi, pulogulaamu zino zikyusiddwa mu budde. Abanoonya tugenda kuba tugikuusako buli lwa mukaaga essaawa 5 ez'ekiro ng'agataliiko nfufu gawedde. Pakasa waakubeerawo ku lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro agobereddwa akazannyo Family Jewels. Ku lw'omukaaga era tugenda kuba tukuddiramu obuzannyo bwonna bwe tubadde tukwegamu wiiki wakati okuva essaawa 5 okutuuka mukaaga olw'ekitundu ekirala tukikutuuseko wakati w'essaawa 9 ne 12 ez'akawungeezi. Oye Kampala azze ku ssaawa 8 ez'emisana ku lw'omukaaga agobereddwa tusaasaanya ku ssaawa 8 n'ekitundu ez'emisana. Ekinkya kya wiikendi ku lw'omukaaga tukyongedde obudde ne mweyongeramu n'ebinnonogo nga kati kyakuggwanga essaawa 3 ez'okumakya. Pulogulaamu n'ezikookolima ezziddwa ku Sande essaawa 2 ez'okumakya. Omuntu w'abantu waakubeerangawo ku Sande essaawa 2 ez'ekiro. Aga wiiki gagenda kuba gatandika essaawa 8 ez'emisana. Buli lwa Sande tukwebaza nnyo okwekumira ku Bukedde TV1, TV y'omuntu wa bulijjo. Mu kwongera okukuweereza obulungi, pulogulaamu zino zikyusiddwa mu budde. Abanoonya tugenda kuba tugikuusako buli lwa mukaaga essaawa 5 ez'ekiro ng'agataliiko nfufu gawedde. Pakasa waakubeerawo ku lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro agobereddwa akazannyo Family Jewels. Ku lw'omukaaga era tugenda kuba tukuddiramu obuzannyo bwonna bwe tubadde tukwegamu wiiki wakati okuva essaawa 5 okutuuka mukaaga olw'ekitundu ekirala
tukikutuusako wakati w'essaawa 9 ne 12 ez'akawungeezi. Oyo e Kampala azze ku ssaawa 8 ez'emisana ku Lwomukaaga agobererwa tusaasaanya ku ssaawa 8:30 ez'emisana. Ekinkya kya wiikendi ku Lwomukaaga tukyongedde obudde ne mweyongeramu n'ebinnonogo nga kati kyakuggwanga essaawa 3 ez'okumakya. Puroguramu n'ezikookolima ezziddwa ku Sande essaawa 2 ez'okumakya. Omuntu w'abantu waakubeerangawo ku Sande essaawa 2 ez'ekiro. Aga wiiki gagenda kuba gatandika essaawa 8 ez'emisana. Buli lwa Sande tukwebaza nnyo okwekumira ku Bukedde TV1, TV y'omuntu wa bulijjo. Mu kwongera okukuweereza obulungi, puroguramu zino zikyusiddwa mu budde. Abanoonya tugenda kuba tugikuusako buli lwa Mukaaga essaawa 5 ez'ekiro ng'agataliiko nfufu gawedde. Pakasa waakubeerawo